It is hereby lodged. Alipoota ya poliisi eyolesenga emisango egyazibwa omwaka oguwedde bwe giri emitono bw'ogeraageranya n'ogwa 2018. Ssenkulu wa poliisi Martin Okoth Ochola yatongozza alipoota eno ku kitebe kya poliisi e Naggulu. 9.8 decrease in the volume of crimes reported to police from 238,746 cases reported in 2018 to 215,224. Those were reported in 2019. Okusinziira kwa alipoota, emisango egyasinga okuzzibwa mwe mwali obubbi ng'omwaka ogwedde gyali emitwalo 5.774 bw'ogeraageranya n'ogwa 2018 we gyali emitwalo 6,153. Okulumya gyali emisango emitwalo 3,189 bw'ogeraageranya ne 2018 we gyali emitwalo 3,623. Okulusanya abakazi n'abaana gyali emisango emitwalo 1.638 bw'ogeraageranya ne 2018 we gyali omutwalo 1,721. Obukubagano mu maka gyali emisango omutwalo 1,339 bw'ogeraageranya ne 2018 we gyali omutwalo 1,316. Egyebyenfuna gyali emisango omutwalo 1,364 bw'ogeraageranya 2018 we gyali omutwalo 1,999. Okumenya amayumba gyali emisango omutwalo 1,219 bw'ogeraageranya ne 2018 we gyali omutwalo 1,418. Emisango gy'eddembe ly'abaana gyali omutwalo 1,596 so nga mu 2018 gyali omutwalo 1,589. Okoth Ochola agamba newankubadde obuzzi bw'emisango bukendedde bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2018 okukabasanya abaana kukyali kusoomooza kw'amaanyi. Defilement still poses a big problem to the police. In 2019, whereas there was some decrease in defilement cases by 11.4% from 2018, a total of 13,682 children were defiled, majority of whom being the girl child. Abaana 84 baakabasanyizibwa abazadde, 249 ne basobezebwako ab'eŋŋanda, 177 ne basobezebwako abasomesa. Abaakabasanyizibwa abalina sirimu baali 309 so nga abalina obulemu abasobezebwako bali 126. Okukabasanya abaana kuno bagamba kusinga mu byalo, ng'era kwasinga mu disitulikiti y'Embale n'abaana 317, Kamuli n'abaana 274, Lira mu kyokusatu n'abaana 197, Arua abaana 191, Tolla abaana 19, Mukono abaana 177, Iganga abaana 175 ne Masaka abaana 171. Bwe kituuka ku bubbi disitulikiti y'Embarara yeeridde empanga n'emisango gy'obubbi 207, Arua mu kyokubiri n'emisango 258, Kato Division 1 mu Kampala n'emisango 1,199, Lira n'emisango 1,123, Kiruhura n'emisango 1,085 ne Division y'Emukono n'emisango 1,060. Wabula poliisi egamba ensonga ya kamera za yenkesa ezasibwa ku nguudo okwetooloola Kampala n'emiriraano zikoze ky'amaanyi okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. The existence of CCTV cameras throughout, for example, Kampala metropolitan area, it has deterred the would-be criminals from committing crime. We have a number of instances, they are also in this report, where criminals were actually traced after they, for example, broke into motor vehicle. Ng'eyita mu bikwekweto byayo era yenyumiriza okufufuggaza ebibinja by'abamenyi b'amateeka ebiwerera ddala 18 ku ebya 25 bye bamanyi. Gamba ng'ekyo ekigambibwa okutta Naggirinya ne Kitayimbwa aba yatiikirira ennyo omwaka oguwedde. Mujjukire nti mwaka 2018 twategeeza eggwanga tulina ebibinja nga 25. Kati 18 ku ebyo baakwatibwa ne batwalibwa mu kooti ne batwalibwa mu makomera. Poliisi ereewadde n'alipoota ku bubenje omwaka oguwedde
ng'obw'amaanyi ennyo bwali 3,407 bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2018 bwe bwali 3,194. Obw'amaanyi bwali 5,992 so nga mu mwaka gwa 2018 bwali 6,485. Obutonotono bwali 3,459 so nga mu mwaka gwa 2018 bwali 3,526. Mu buno abaafa bali 3,880, abalumizibwa ennyo baali 9,635 so nga abataalumizibwa nnyo baali 1,175. Mu bidduka ebyasinga okukola obubenje mwe mwali mmotoka entono nga zino zaali 5,972, bodaboda mu kyokubiri nga zino zaali 5,889, takisi 2,110 n'obugaali 394. Motoka ez'enyigira mu bubenje mwe mwali eza poliisi nga zino zaali 234, ez'amagye 32, ez'amakomera 3, eza gavumenti 367, engwira 516, ez'obwannannyini 1,531 n'ez'ababaka b'amawanga 56. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.